number 2, my lord, the summon is to the respondent to bring the body and justify why he continues in what we contend is unlawful detention. They have not shown up, but at least they have brought the bodies of the person, having failed to come and justify the detention. I would implore you, my lord, before you go back to the administrative pronouncement, to order for release. You are rushing that. Can I ask all the journalists to move out? You know, yemu ku mbeera eri mu kugenda maaso essaawa zino live okuva wali mu High Court. Dr. Mpingu.Besigye kano aleeteddwa wamu ne Hajji Obed Lutale. Ebimu nno ku byakabaawo we twogerera essaawa zino mukwano gwange nno nga bw'omulaba Dr. Mpingu.Besigye alabikidde ddala ng'embeera mwali nzibu ddala. Bw'aleeteddwa abadde alina okuba ng'ayimirira mu kaguli ka Kooti, wabula olw'okuba nti n'okuyimirira takyasobola kwewanirira kimala bamuteereddewo entebe eyo gy'olaba eddakiika eno asobole okuba ng'atuulamu okuwulirwa kw'omusango gwe kugende maaso n'okuba nti kuba ku High Court eddakiika eno mukwano gwange nga bw'omulaba ono ajjeeyo nno n'akatambaala n'agenda mu maaso n'okuba ng'ayisaako mu faasa n'okubeera nti ekibadde kiraga nti ayinamu ne kirubyamire ekiri mu kumubala embiriizi nga bw'olaba awo. Abadde in fact ayinako ne ka mask nga bw'otunuulira obwenyi bwe ne face terabikamu yadde kubaamuko twanyi yadde. Wabula ekinakuwaza ku ludda lwabaddeko n'abakuumi babiri ababadde bayimiridde wabadde ateereddwa. In fact byonna nga bigenda mu maaso, omulamuzi asoose n'alagira kooti eyimirizibwe. Kye bayise agambye nti the court had been adjourned for housekeeping matters. Ebintu by'amateeka munaife tuyinza okuba tetubitegeera nnyo, wabula waliwo basookedde okugamba bannamawulire basooke bafulume. Then oluvannyuma omulamuzi n'agamba nti kooti esooke eyimirizibwe ku lwa housekeeping matters. Ne bannamawulire ne basabibwa basooke baveewo. Mukulu Erias Lukwago akoze okusaba kwe naye nga byonna buteerere. Njagala weetegereze ennyo nnyini ddala awo bagenze maaso n'okuba nga bakwata obunnyogoga oba zoyita empingu ne ziddamu ne ziteebwa ku Dr. Mpingu.Besigye. Tunula awo abasirikale bajjeyo wali Hajji Obed Lutale mu kaguli ne Dr. Mpingu.Besigye awo nga beetooloddewo abasirikale, wabula baadde bali mu kuteeka ku Dr. Mpingu.Besigye empingu. Yes, bwe zimuteereddwako ne munywanyi we Hajji Obed Lutale, abasirikale ne babakulembera okuba nti babafulumya ekkooti batwalibwe. Omanyi ku kkooti awo wabeerawo ssebe kkomera, so basoose ne babajja mu kkooti ne babafulumya, era session esoose n'ekoma awo. Babafulumiza babatwale mu kaguli, tekaba kaguli, mu kaduukulu ka kooti, ate nga webalindako session eddako. Ensonga ebadde batwaliza ebadde ensonga ya housekeeping matters. Ndowooza tuba tufunye ku bannaffe abategeera eby'amateeka be basobola okugenda maaso n'okuba nga batunnyonnyola. Omulamuzi wagamba nti nno kooti eyimiriziddwa olwa housekeeping matters kikyabagenda maaso n'okuba nga ategeeza wano na wali nno wentandikidde ntandise n'omukulu Medad Segona bw'abadde agenda maaso n'okuba nga asaba omulamuzi ayimbulirewo mbulaga
Dr. Kizza Besigye asabye nti amuyimbule mbulaga oba on spot olw'ensonga nti abavunaana babadde tebannaba kubanga beteekateeka n'okuba nti no balabikako maaso awo bagende maaso n'okubanga balumiriza omukulu. In fact wano nno bagenze maaso n'okubanga bannyonnyola nti ddala kigwanidde Dr. Kizza Besigye agende maaso n'okubanga aweebwa eddembe lye nate. In fact mubamu kubatuuse ku High Court ndabyeko His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okubanga atuuka okulaba nti abeerawo olunaku olwaleero nga ensala egenda maaso n'okuba nti eba. Dr. Kizza Besigye okubanga aleetebwa olunaku olwaleero mu High Court bangi bakitadde ku kyokubanga abantu bakoowodde ne bateekawo eddoboozi ery'amaanyi erya Free Besigye era kye kyagenze maaso n'okubanga kireetera at least Kooti okuwuliriza emiranga gy'abangi neetegeka olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 19 okulaba nga Dr. Kizza Besigye appearinga before court. Ekiwandiiko kyafulumye olunaku lwajjo. In fact byalangiriddwa omukulu Norbert Mao bwe yabadde wali mu parliament bwe yabadde ayitiddwa okubaako byannyonnyola naddala ku nsonga z'amateeka n'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Nannyonnyola nti bannaaye mumanye bumanya nti enkya mu High Court Dr. Kizza Besigye agenda kubanga alabikako nabwe kityo olunaku olwaleero alabise. Wabula Dr. Kizza Besigye wajjidde nga ne President Yoweri Kaguta Museveni awanda muliro. Yagambye nti how can you be accused of serious crimes and then your response is hang strike to generate sympathy for getting bail, etc. Why don't you demand a quick trial? The military court was ready for the trial. Bigambo no byabadde bya mukulembeze wa ggwanga yabadde agamba nti tekigwanidde yadde eddakiika emu okubeera nga Kizza Besigye agenda ku hang strike obanga agenda mu mbeera ey'okubeera nga yerumya enjala mu mbeera y'okwekalakaasa. Ekyo President Museveni yagambye nti nedda ssebo ye takkiriziganya nakyo ne sekukkiriza yenna mu mbeera efaananako bwetyo. In fact yagambye n'ogamba nti reconciliation and forgiveness have been part of our doctrine since the 1960s. However, our strategy is also based on accountability, especially for those responsible. Nagamba nti ebyokusonyiwa ebbanga lyonna babadde nga babirowoozaako wabula kyandibanga si mu kaseera kano. Nagamba nti Dr. Kizza Besigye ayina okubeera nga akola obanga agoberera ku nsonga ez'okubeera nga byeyakola avunaanibwa mu buufu obufaananako bwe butyo. So omusango oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okubanga afulumiziddwa nga bwenkulaze wali, omulamuzi Douglas Singiza agenze maaso n'okubanga agamba nti Dr. Kizza Besigye okuwulira omusango kulina ogenda maaso wadde nga balooya be bagamba nti embeera y'obulamu Mwali ennyikaza omutima. Omulamuzi agamba nti okuwulirwako omusango kugenda maaso. So byonna nga bwe bigenda okuba nga bihappeninga wano ku YouTube channel ya AGALIWO tugenda kubanga tubikutuusaako. Yes, tugenda kubanga tubikutuusaako byonna. Katongera okubanga tugoberera era tugenda kuba tunnyonnyola kamu kamu ku byonna nga bwe biri mugenda maaso mu High Court eddakiika eno. Abasseddiyo omusunsuzi erinnya eryange AGALIWO gwe mukutu kwe tuli kugambye tovaawo byonna nga bwe biri mu kuhappeninga tugenda kubanga tubireeta. Endabyeko n'omukyalo oyo Martha Karua okuva wali e Kenya nga naye yatuuse dde okulaba nti agoberera omusango. Mukyalo oyo looya
nga ne lwe bakwata Dr. Besigye yali agenze kubanga akyalira ye wali mu kulonkinga akatabo ke. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli likinga video eno. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala.